waliwo omusajja yakola embaga yagamba nti nkoze embaga bwe yagamba nti nkoze embaga naawe abantu kadi mu church so lekyewunyisa abantu ekkanisa yonna yeeyama baali bamwagala kanisa yonna neyeeyama naye ku lunaku olw'okutuuka olunaku lwe olw'embaga tewali yamuwa kintu wadde ekyo nga ne pasita yennyini ne pasita yennyini teyamuwa siniya pasita teyamuwa omuvubuka n'aswala n'adduka ku lusozi n'agenda abuuza mukama naye kiki mukama n'amulaganga omuyembe guva ku muti gw'omuyembe gugwa wansi bwe guti aba agenda ogubaka asanyuse bw'ati agubake ogusota ogunene guveere ne gwasama bwe guti ne gugumira nga tannagubaka bwe yaddawo n'asaba mukama n'amugamba genda omusota ogwo guli wansi w'ekipiira we mutuuza jjajjaawe edda we yatuuzanga pipa ng'okyali mu kyalo pipa ogimanyi omuvubuka n'agamba kali n'agula parafiini yasooka n'asiba n'agula parafiini n'alinnya emmotoka n'agenda mu kyalo teyababuuza bonna yabayitako buyisi n'agenda emanju n'adira ekipiira n'akiwamu amafuta n'akiwako amafuta n'asulamu akabiriiti n'alinnya emmotoka n'akomawo e Kampala bwe yakomawo e Kampala ku Sande yaddako buli muntu yenna yamuletera kyeyeeyama yamuletera kyeyakola kye obweyamo obwe kati ekyo Sande oba odiringa nakyo todiringa wano toba ku makoola toba ku makoola bw'okuba wano bino byonna bireseeyo lwaki tetufumbirwe waffe osabira bufumbo ne buli bw'osaba oloota oli ku mbaga naye tulaba mwami ngoli mukirooto nagwe mugole naye tulaba muki musajja mwami lwaki obwavu bunnemeddeko lwaki sizaala olina kusooka kumanya kivaawa ensibuko lwaki tubonaabona lwaki tukola bifa kivaawa kyolina okusooka okuzula wandiba ewamu waliwo omusaayi ogwayita ng'olina okusooka okwenenya eno wajja okubayo amakola katimu kawega nolowooza nti kyekyo kyodiringa nakyo naye nga kyodiringa nakyo kiri eno wansi olina kusooka okukisubukula from the roots from the small roots onfuna from the small roots ate wano ku small roots waliwo wano personal wishes abamu tutwalibwa ebigendererwa byaffe n'osaba nga ovugibwa kyoyagala nga tozudde root bakubye sente zonna zonna ziweddewo ngenda kusabira sigayo 3 naye nga naye atema biki bikoole eno tubasala waliwo omukyala yali anywa nnyo omwenge ng'anywa omwenge n'asaba nga teguvaawo nga ne bwasiba ennaku ezo 3 ennaku olusooka tanywa olwokubiri tanywa olwokusatu bwasibuluka ennyonta emukwata nga yamwe ng'alina okugenda mpaka asibulukira ku bbiya kiba kiramu ate kiramu mpaka bwe yalina okubuuza kiki ne bamusa nga bakwata emannya ge ne bagaziika mu ecupa ne bagisika ku ntaana y'omuntu anywa omwenge. Export TV to the world. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Aniriza mwenna abalabi ba Expo ku noti 770 944266 oba oyogera naffe butereevu ate gwe alina omukolo birthday party olina kwanjula olina mbaga mugagga aleese yeefiisiza
oyagala videos ennungi n'ebifaananyi ebirungi tukubire kweyo enamba under Alpha Media Production omukolo gw'okugwesa ekitiibwa beeyi yaffe yakuteesa tulina packages ez'enjawulo tulina enkola za njawulo nnyo kati gwe otukubire n'ogamba nti nzitoyebwe nti ofa kijje mumpaawo so mutukubireko emikolo gyammwe gitambule malidaadi nnyo aba God Heals Herbal Medicine bano osobola bakubira ku namba yabwe y'essimu gy'olabaawo wansi ne bakuyambako okuvumula ezo endwadde z'omaze ebbanga ddene nga zikuzinya amawungu mukwano gwange tuddagana ndwadde simanyi bino alusasainas simanyi kabootongo simanyi biki zonna endwadde bakubire osobola banoonyako ku kibanja kyabwe kya TikTok God Heals Herbal Medicine mwatu n'ofuna okuyambibwa eddagala lyabasoboli kutuusaako awo wowangaalira ku nkola ya delivery ate n'ekirala balina office mu kibuga Kampala ne mambuka g'eggwanga Uganda so banoonyeko God Heals Herbal Medicine otaasa obulamu ndina musumba Peter Sekitoleko kalenda eno gye tukubye emigongo lunaku olwaleero kalira omanye kyekiriko agenda kutusosootera leero ate atututte mu science mu bino twakoma biraba mu science nebaga katubulu so nawe kalire yeebuuza ebibuuzo ng'ogamba ate omusumba Peter agobye naki kalira ate ne muno ogenda sharingo kamwe musumba nsanyusa okulaba amina so otya nno yetubise maamu ate kati engeri gy'okutte mu speed yawo nkuvuza endiima nvuzeemu ndiima bambuulizeeko abalabi baffe mwenna aba XPO TV nsanyusa obbawuliza nti gye muli nze musumba Sekitoleko Peter tuli ku Expo Live ndina omwana soda bana mugamba mutya abagala soda tubatumiddeko mwe bali kumwagala mwe bali kufaayo tuzirero Kingdom Business nze musumba Sekitoleko Peter mbali tutakabaga siriiko badde obuze bo badde mukiye kibadde kikufudde business gira ne weyawulako omanyise bwe bino nabyo buweereza oba revival yakuyisaamu eggaali ng'obadde oli eyo revival ki ale liyenda nedda omwoyo omutukuvu ffe yatukola mu revival twetaaga bantu esebo so gyendi ndi bulungi mwe bali kunjaga badde banchekingako musumba daddy video musumba bakwebuuza eyo bantu basiima soda bamukisa bannamuli mukisa muli ate n'abatali bamukisa bokka waliwo abalala bali eyo mu UK nga majje gakutaka ba silent listeners omanyi YouTube eri olusuwe so YouTube nakagwamu erina akabadi gye categorizingamu abantu abasinga otweka enenya ne balaba nga tebavaako ne baba rankinga okusinziira ku bulabi bwabwe mukisa flower leading alina comments 5 nono nabiri amusingako waneeno nabiri just aina 1509 mukisa flower ali wano waggulu noleta akatulukuwe Louis Kavito Louis naye tagenda namuli Eva Edgar Chebe nalumonde processor mutashira Betty asobola mukama Catherine Kahunde Liani bali waneno bonna bali ebatuletera rankings yes so akyaba alebya yenna abiri just nabiri ne kuddako mukisa entalo bwere babona ba mukwano no mukisa negundi nenale too close friends tubatumiddeko mu linnya lya Yesu n'abalaba naye mwe bali nnyo waliwo basite listeners nga ta commenting alaba na likinga so mukama abawo omukisa mutamuze video eno musharinge mukole mu commenting tubyagala byonna bimanya weewaawo kati nviridde ku Prayer Power Church ensangibwa ku 0 7 5 6 12 9 6 0756 12 96 98 yes muba mwambalaganye butoola WhatsApp buli wamu baba banfuna find the roots of the problems yes of the problem kino ekigambo kitegeeza mirandira mu Uganda mu lusoga bakyeta emizi ya ola kasitakoba emizi nga mingi oguba gumu kibulikika bubi kirikeyo nyonyo na nyonyo kale okite abantu ngabala mwisaako so abantu babera mbizibu ne basaba ne basiiba ne bakola kinenge ebizibu tebikola kisetuka bizibu biremeddewo bizibu soda waliwo embeera kankubulire waliwo obuzibuzibu twa Yesu yagamba Matayo 17:20 waliwo ebitavaawo pozi mwise mukusaba nakola ki n'okusiiba nga byo byamaanyi ng'osindikira ddala
ng'osindikira ddala n'owulira nti osindise kati waliwo kye bayita roots kati bw'otuna diagram ndabika siri mukubi mulungi naye kano si katungulu kale simanze kana zina katungulu bino bikoola emmere gye tulya guno gwe mulandira ddala baki mulandira kati wano njagadde kulaga gwe andaba gwe wano mulina ekizibu ky'osabidde naye nga tekivaawo myaka ku mwaka buli myaka 2 myaka 3 mwaka myezi 5 tekivaawo kyakaluba owulira okwoyo ogezeko mu bapasitasi ogezeko bagambye olabika tosiga bulungi olabika tolina kukkiriza tosiiba bulungi olabika olina obutali butuukirivu muggwe so wonna nababeerawo nga bakusala busalizi musango banatera n'okusuula eddalo olina kutegeera kino kati soda buli bolaba every persistent problem buli kizibu kyonna kyonna ekiremeddewo kirina persistent roots kirina strong roots kirina emirandira emigumu kati gobeere no ng'oli kubikoola osala okuba kola bonna osalako dda kituufu wasiiba wasaba n'odiringa neki eneeyisa ne behavior naye ate bwogende no munda ina actions tewazikwatako omuntu yenna omulokole wansosenga n'ozuula ekizibu kyange lwaki tetufumbirwe waffe osabira bufumbo ne buli bw'osaba oloota oli kumbaga naye tulaba mwami nagwe mugole naye tulaba muki mwami lwaki obwavu bunnemeddeko lwaki sizaala olina kusooka kumanya kivaawa ensibuko lwaki tubonaabona lwaki tukola bifa kivaawa kyolina okusooka okuzuula wandibeewamu waliwo omusaayi ogwayita ng'olina okusooka okwenenya eno wayinza okubayo amakola katimu kawega n'olowooza nti kyekyo kyodiringa nakyo naye nga kyodiringa nakyo kiri eno wansi olina kusooka okukisugukula from the roots from the small roots onfuna from the small roots ate wano ku small roots waliwo wano personal wishes abamu tutwalibwa ebigendererwa byaffe n'osaba nga ovugibwa kyoyagala nga tozudde root bakubye esente zonna zonna ziweddewo ngenda kusabira sigayo 3 naye nga naye atema biki bikoole eno nga weetaaga kusooka kyandibanga ekikubonyabonya soda oyinza okuba nga osabira bwavu naye nga erinnya ly'olina wendawula erinnya ly'olina yeggwe ziraba muzaali ndimugalya bintu bizibu zirinda bamadda owulira amanya kulazikulabe zinsanze nakukama balina amanya mangi nkoko ya mutamivu kati nga wenna kati bwodiringana kino obwavu naye nga bweweenenya ku lw'erinnya ero ly'olina kubanze soda nze siwagira abantu kwejja kumanya kubanga omuntu bamutuma erinnya baliwandako amalusu oba amannya agamu omwana bw'akaaba bamuwa ssente omwana asobola okukaaba ng'aganya erinnya ne bamuwa ssente okulimunywezaako kikyanja kiraga nti waliwo ene spiritual connection nja kujja wano nsomese ku linnya soda erinnya prophecy bunabbi erinnya office erinnya identity era kyekimu ku kintu omwana wa mukama kyeyandisabidde ennyo yandibadde erinnya lye kati nze ndabye kubanza amanya amazungu nga wakanya sigakkiririzaawo era linda olutalo awo mu maaso sikiga kati kasooke nkulage kino nga tonnalumba kizibu kino kyolaba kungulu sooka okinoonye wansi lwaki weekiri kyengezaako okulaga wano kuba kati bola akati ono alina ekizibu kyekikino wano behavior alina okusanga behavior kyekyo abantu bonna kye balaba kino kyo kirabibwa bonna naye kati wano munda wano tetulabayo your inner actions empisa zo ziri zitya abamu kyaniwo ekiganya okusumulwa onyooma munda mugwe njo kati olina okulaba osomba Peter tubuuliddwa basajja bakulu abamu nno alemesa mulimu Yesu baayogera abayimirira mu mulyango wali anyooma mu kyama nga nandaba wano era ng'anyooma
Musumba gundi yambulira nannemu yo titi yakola ko comment ku baka obonyini nti byoyogera birungi era bituufu nebyandinyumye nnyo nga Serwadda Tom kakande yabyogera olaba ndowooza lokukwaki kikikumira mu busibe n'obeera awo kati ababigoberera they testify ebebaza ababigoberera bo bebaza kati oyo kati ajja kumala emyaka mingi ng'azunga anoonya bakulu ate abakulu tebabimanyi nze ali mu stake yange oba gwendi mu stake ye nga siku boosting nga sikweraga si malala Pastor Tom yaina knowledge gyenina Serwadda tagirina mbuli ayo mulala teka mujingo toyo naye netaga musomesa stake kati oba Pastor Aida tebaita deliverance ekyo mugulo bo bamanyi salvation naye tebamanyi deliverance neyobuziba tebagimanyi deliverance neyomunda soda waliwo ebizibu sooka ove ku buno omusumba ndwadde akasujja musumba waliwo soda ekizibu soda osobola okusanga family nga bonna buli akula naaweza emyaka 3 afa kati ekyo tokibamira era ekyo omuntu bwatyo bwajja tomalaga yika mu dry toyingira na tolangirira kusiiba tomuteekako mikono tomuteekako mikono oyo mwina kusooka kumanya kiki kye baakola ekibaviirako okufiira ku myaka 3 wandisanga bajjajja b'emirembe 4 baliwo omusayi gwe baayiwa nga gwe guba kukulumirira tubasala waliwo omukyala yali anywa nnyo omwenge nga nnyo omwenge n'asaba nga teguvaawo nga ne bwasiba ennaku ezo 3 ennaku osooka tanywa olwokubiri tanywa olwokusatu bwasibuluka ennyonta emukwata nga yamwe nga alina okugenda mpaka asibulukira ku bbiya ekisibeeto kiba kiramu ate kiramu mpaka bwe yalina okubuuza kiki ne bamusa nga bakwata emannya ge ne bagaziika mu ecupa ne bagisika ku ntaana y'omuntu anywa omwenge omwenge mulondoola kimulungi nnyo ng'aliko omwoyo gwa gundi gwa Namaalwa ne gundi Senkani waliwo n'omulangira Segamwenge nga gwe gumufuge kati ogwo olina kusooka n'odiringa kati awo osuka wano n'ojja ate eno wansi n'odiringa ne roots nsibuko ka roots zino osanga waliwo roots smaller roots and smallest roots buno bwe bunywa n'amazzi bubeera buno buliko ensulo ezifukirira so bwoba olina kyobonaabonera eno gwe kyosala kiriko obuvujjirizi wasanga myoyo gya kika gino gye giri okukola giri kuvujjirira gweno osaawa naye sooka olabe soda osaawa laba kyotandaba kudiringa nakyo kirabe emiterera gumu 2 3 ku mulembe guno bagamba ekizibu kyolina kiriko power bank mu wifi okirabye kati okimanyi soda abaana ba Mukama bali mu kkanisa eri ogamba musumba ntambudde amakanisa abasumba abamanyi bankutteko bali wano bandaba bankutteko n'ekizibu kyawe musumba tekivaawo kiki kyagaana nagenda ewa Nabbi Gundi nziba baŋŋambye bangi nagenda ewa Nabbi Gundi musumba ogamba musumba natunulidde ku bantu bonna oli mwana muto nayenze neetaaga gwa abanyamba kubanga olina knowledge ate abazeeyi baffe gye batalina balemala bino kubanga bino first of all bino buli bwaba ng'olina persistent problem first of all ekisooka okugijjawo gundi repentance ekwenenya gano osanga family yamu yayiwa omusaayi ogenda osanga family yamu eyina gwe yakumpanya mwasoma kati oyinza okuba wasoma naye ng'emirimu gyabula lwaki kubanga kitaawo yandibanga yali yakwata sente z'aba orphans n'azirya nga zeyabaweereramu nga waweererwa ku sente z'ekibi maama we yandibanga sente zakusoma zaali nga za bwenzi yeetundanga kati nga muyina kwenenya bwenenya onfuna ndowooza nga muyina kwenenya buki bwenenya leka nkulaga bino ebintu bino mu bayibuli bizze ebikolebwa nsomera ku Samwiri ekyokubiri olabe Dawudi enjala bwe yamulumba emyaka egyo Dawudi n'agamba n'agwa mu maaso gawe Samwiri ekyokubiri meka 21 Samwiri ekyokubiri 21 kutandikirawo
awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi emyaka 3 buli mwaka nga guddirira gunnaagwo Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama Mukama n'ayogera nti lwa Sawulo na lwa nnyumba ye ey'omusaayi kubanga yatta enjala yajja enjala yajja kati soda bw'oba obamuka onoonya pastor agoba njala 3 years consecutively musumba bulwogena musumba counseling katemi musumba counseling musumba counseling baneze banayiga ebintu nenva mu counseling nedde namenye twabeeranga eyo Kasubi waliyo church banange ignorance is very expensive. Ignorance is very expensive soda. Twakeranga sawa 10. Eka kunyumiza ignorance ebweruma sawa 10. Ne mutuula nga mwesindika otandikira mabega. Muntu labo muti line mugenda mugula bukonzi bwe bali nyuke ngine pale sibe bakabina. Musembera maso. Ewani. Musembera maso. Ewani. Ati musembera maso. Ewa Katonda ewo. Ate wa Katonda. Man of God. Ewa man of God prophet. Kasubi wali wa prophet kyabo. Wali. Nakati akyali. Wa. Yagwa kati yaddamu wala ki. Okakasi. Yagwa yaddamu. Kati yali abakansolinga bitinga yete yaleme. Actually nze ye muntu eyambulira enjiri naye nga kati ate kati neetaaga naye mbulira enjiri. Nosetula. Nosetula. N'okuuta akabina. N'okuuta akabina. N'otambula. Ye atuuka 7. Nga mwe mwakedde ome. 10 ezekiro. Okitegereza? Sawa meka? 10. Kati bw'obanga Dawudi, kati bw'obanga tolina magezi ga Dawudi ng'ogenda osumba enjala nze ndi bubi. Osumba enjala kati myaka ekyo 3. Myaka 3 ng'olangirira ekisiibo. Myaka 3 Dawudi agambye ye bwe yalaba enjala n'agenda mu maaso ga Mukama kabaddire n'agenda tuli mu Samwiri 2 Samuel chapter 21 verse 1. Starting from verse 1. Awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi emyaka 3. Buli mwaka nga guddirira gunnaagwo. Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Dawudi bwe yalaba kino njala ngene kusoda waliwo ekintu ndikula n'obuza muganda waffe mukulu lwaki tafumbirwa. Senga waffe Minani oba naye takola ki tafumbirwa tawasa. Sister Nakatudde naye wali awo. Ne weebuuza n'ogamba kiki ekiriwo. Sister Natasha atudde. Mulungi wa bulungi. Mweruka. Lwaki tafumbirwa? Ne weebuuza ffenna twasoma n'emirimu lwaki tegiriiwo. Mpulira. Ffenna tukola naye lwaki tetusasulwa. Kati awo omugezi ye ava mu kukisabira Mukama kwata ku babosi. Babosi tebalina buzibu. Naye ekizibu kiri kuki? Oyina kusindifuna mirandira gino. Tosindika muliro. Tosindika muliro. Soko ojje wansi mwenenye muge Mukama. Mbikulira. Toyogera nimi. Waliwo akanyiri kali mu Zakariya 1:6. Mukama Katonda akyawa abateebuuza. Zakariya 1:6. Mukama Katonda akyawa abateebuuza. Katonda yagala nnyo tumubuuze. Era agamba nkyawa abateebuuza sooka okabasome tukomewo. Mukama akyawa nnyo abantu abateebuuza. Ekizibu kyo si buli kimu nti tukisabira waliwo bwe tubuuzaako Mukama. Zakariya 1:6. Naye ebigambo byange n'amateeka gange bye nalagira abaddu bange. Zakariya 1:6. Zakariya Zefaniya tondera okulaba Zefaniya 1:6. Zefaniya osomye kyawo Zefaniya 1:6 gamba nabo abazze ennyuma obutagoberera Mukama. Zefaniya 1:6. Zefaniya 1:6. Nabo abazze ennyuma obutagoberera Mukama. Nabo abatanoonyanga Mukama newankubadde okumubuuza Mukama abakyawa. Mukama akola atya abakyawa. Kano yaga nnyo tumubuuze nga Dawudi dayeri kati nga bolaba Dawudi. Dawudi n'anoonya amaaso ng'abuuza lwaki njala weeri kati nno soma owulire. Njagala abantu bategeera akantu kano. Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nti lwa Sawulo ayogera enjala eyo yaliwo lwa Sawulo yakola ki? Na lwa nnyumba ye ey'omusaayi kubanga yatta Abigobiyoni. Abagibiyoni yatta Abagibiyoni. Olwokubiri lugamba kabaka n'ayita Abagibiyoni n'abagamba era Abagibiyoni tebaali
bakubaana ba Isirayiri naye ku kitundu ekyasigala eky'Abamoli n'abaana ba Isirayiri baali babalayiridde Sawulo n'ayagala okubatta ng'akwatiddwa obujja olw'abaana ba Isirayiri ne Yuda. Olwokusatu Dawudi n'agamba Abagidiyoni nti n'abakolera ki era n'atangirira naki mulyoke musabire kati ategeddwa bokozi kati ayagala kumanya ekyo ekyaleta enjala kyatwala saddaaka ki ekyaleta enjala kyatwala saddaaka yakufa kati yeebuuze waliwo okuyiwa musaayi kati yeebuuze asobola okukirivaasinga atya okubanga ekyo ekyaleetawo okufa ekyaleetawo enjala tekikyaliwo era n'atangirira naki mulyoke musabire omukisa obusika bwa Mukama. Olwokuna Abagibiyoni ne bamugamba nti si kigambo kya ffeeza tebaagala ffeeza oba zaabu tebaagala zaabu eri ffe ne Sawulo oba ennyumba ye so tekikusaanira kutta muntu yenna mu Isirayiri n'ayogera nti kye munaayogera n'akibakolera abawadde olukusa. Olwokutaano ne bagamba kabaka nti omusajja eyatuzikiriza n'atusalira amagezi tumalibwewo obutabeera mu nsalo zonna eza Isirayiri baweeyo eri ffe abasajja 7 ku batabani be owulira tubawanike tubawanike eri Mukama mu Gibeya ekya Sawulo omulonde wa Mukama. Kabaka n'ayogera nti ndibawaayo naye kabaka n'asonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasaani kubanga Yonasaani ono yali mukwano gwa Davidi nabali mu ndagaano kati waliwo kye bayita tontabaala sikola ki sikutabaala tasobola kumuwaayo soma mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo olw'ekirayiro kya Mukama ekyali wakati waabwe awulidde ndowooza wakati wa Dawudi ne Yonasaani mutabani wa Sawulo olw'omunaana naye kabaka n'atwala batabani ba Lizupa muwala wa Aya bombi be yazaalira Sawulo Alumoni ne Mefibosesi ne batabani ba Mikaali muwala wa Sawulo abataano be yazaalira Aduliyeri mutabani wa Baluzirai Omumekololasi olw'omwenda n'abawaayo mu mikono gy'Abagibiyoni ne babawanika ku lusozi mu maaso ga Mukama ne bafiira wamu bonna 7 era battibwa mu biro eby'amakungula eby'amakungula nga kyebijje bisooke amakungula ga Sayiri nga gatanudde okubaawo. Olw'ekumi awo Lizupa muwala wa Aya n'addira ebibukutu n'abyeyalira ku lwazi okuva ku makungula we gasookera okutuusa amazzi we gabafukibwako agava mu ggulu n'ataganya nnyonyi za mu bbanga kubagwako emisana newankubadde ensolo ez'omu nsiko ekiro. Ne babuulira Dawudi Lizupa muwala wa Aya omuzaana wa Sawulo bye yakola. 12 Dawudi n'agenda n'ajja amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani wa we ku basajja abe Yebusugireyadi abaali bagabbye mu luguudo olw'Ebesusaani Abafirisuuti gye baagawanikira ku luguudo Abafirisuuti kwe battira Sawulo e Girubowa. 13 14 ne baziika amagumba ga Sawulo ne Yonasaani mutabani we mu nsi ya Benjamini mu Zeera mu ntaana ya Kiisi kitaawe ne bakola byonna kabaka bye yalagira. Oluvannyuma lw'ebyo Katonda ne yeegayirirwa ensi. Okawulidde ssebaako okawulidde enjala neekola etya ebintu ebyetaaga kusasula mutango si byakugamba mbwa dda si buli kimu kyojja kisabira so de wammwe mwandiba temukwata sente zisukka kakadde era nga bwofunye esukka kakadde bakiri ogwa mu babbi aba bantu gye bali nze namulya ogwa mu babbi oyiwa ebintu by'omuntu okolayo awo ekintu ekitategerekeka ofuna ekizibu ekizitwala sente nga zivuddewo kati ekyo tebakisabira busabizi wano ng'okuba behaviors odiringako n'ebyomunda bino so kino kidiringa nnyo mu neeyisaayo eri physical wano buli omu amanyi waliwo ebizibu bye tuba nabyo ng'abantu babiraba ne bagamba nti oyo gundi bwati nga biri visible tafumbirwa abekika kyabwa bo bwe batyo kati ekibivujjirira kyekino ekyawano kitandikira eno kitandikira eno kibeerako wano ekivujjira nga kinywesezwa amazzi wano bagambye are the one to absorb water buno bulutusi buno obutono wabeera wano obuntu tubwolina olaba wano ku small olusi waliko attitude your attitude endowooza yo kati bino tubyogera naye olowooza ki what's your attitude about this
yangamba musumba wali wanene wano betwasomesa nga nti I don't preach Christ, no I don't preach Christ only. Nagamba ebyo byonna bifu bya mizimu kati kino bwotakimanya n'obikuba igino wano attitude by the way ye driving omuntu kubuli ekintu kyonna attitude yo eri ekintu yekuvirako ekintu ekyo tambula oba ekintu okufa kati olaba kati Daudi banene abantu basse baali bakola endagaano ne Yoswa mu Yoswa 9 somayo ulire mu Yoswa 9 nga bakola endagaano bamulimba Yoswa n'atabuuza Mukama ne bamukozesa endagaano Yoswa 9 kati ne baba nga bo ne Isirayiri bali muntu atya omu kati jukira soda bwe tutta omukago nze naawe tuba tufuse muntu atya omu tontabaala sikutabaala Katonda atunulira nnyo atuula nnyo mu mikago n'endagaano mukifuna kutandikirawo awo bakabaka bonna abaali emitala wa Yoludaani mu nsi ey'ensozi ntandikira ku lwe 9:10 ne byonna bye yakola bakabaka ababiri ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani Sikoni kabaka wa Kesuboni ne Ogi kabaka wa Basani eyali mu Asutolasi 11 n'abakadde baffe bonna abaali mu nsi yaffe ne batugamba nti mutwalire olugendo olwo entanda mu mikono gyammwe mugende mbasisinkane mubagambe nti tuli baddu bammwe kale kaakano mulagaane naffe olwe 12 emmere yaffe eno twagisibirira entanda yaffe mu nnyumba zaffe ng'ekyabbugumu ku lunaku lwe twavaayo okujja gye muli naye kaakano laba ekalidde era ekutte n'obukuku bamulimba 13 n'amaliba gano ag'omwenge gwe twajjuza gaali majja era laba gayuliseyulise n'ebyambalo byaffe bino engatto zaffe bikaddiye olw'olugendo olunene ennyo 14 abantu ne batwala ku ntanda zaabwe ne batabuuza bigambo eri akamwa ka Mukama 15 Yoswa n'alagaana nabo emirembe n'alagaana nabo obutabatta okawulidde obutakola ki obutabatta n'abakulu b'ekibiina ne babalayirira kati kanyumye ka story kano bategere kyendeese waliwo omuwala ali mu Kampala wano kitundu sijja kikulu ali mu geto wano mu Kampala esinga obunene kati abadde nga mwenzi agamba yeba afumbiddwa abadde yakafumbirwa abasajja 6 nenga buli omu amugoba bwe batamugoba yegoba yekka kati omuwala ono n'agamba nkoze ntya yatuuka kale n'akooma nyo otuuka n'okoowa wano nga wakatandi kunyumirwa kiba kikunyumira ekibi kinyuma waliwo kituuka nga kikunyuma ose giwebeera nga kinyuma kati omwana n'agamba nkoze ntya n'agwa mu maaso ga Mukama n'agamba ŋŋenda kumala emyezi egyo nga buli gwennyuka ngenda ku church era ina kalimu kakola kawo nenga tebitambula bulungi bamusasula bulungi nga buli gwennyuka ngenda ku church mbuuze Mukama kiki twakola ekinviirako okubanga sifumbirwa n'akikolera emyezi egyo esatu gye yeewa emyezi 3 yali akatambulako omwezi gumu naye nga buli bwasaba ayita omusaayi gwa Yesu omwogerera banga omusaayi gwa Yesu bwogera nnyo okusinga ogwa Aberi B'Ebbulaniya 12:24 n'aba ng'ayita omusaayi yali lunaku lumu ayebase n'afuna ekirooto nga Mukama amugamba genda obuuze sengaawo kiki kye baakola okawudde akantu ako genda obuuze sengaawo kiki kye baakola kye baakola n'agenda n'abuuza sengaawo n'alinnya n'agenda ewaabwe ewala n'agenda abuuza sengaawe n'amubuuza kye twakola okitegedde otya sengaawe n'amuddirayo emboozi n'amugamba nti kitaawo baakwatibwa omusajja yali omugagga ku kyalo obujja ne bamutta omusajja bwe yali afa n'agamba tewabanga muntu yenna nnwanira olw'okunzita nze ŋŋenda kwerwanira
era waitawo ebbanga tono kitaawo naafa n'aba buli neeyamukwatako n'akola atya naafa okitegeera naafa kati omwana ono senga we n'amugamba nti omusajja yagamba nti buli mwana w'oyo anzise omusaayi guno gwenjye ne bandese abaana n'abaana baabwe bajja kubonaabona. Kati omuwala bwe yamanya ebyo kati n'adiringa n'emirandira. Wali okuba wano Mukama nyambula obwenzi osiibye owaddeyo omubiri nga wa obwenzi bwo tebuba obwo obwenzi bubaako waliwo obwenzi obuloge obwenzi obweteekemu obwenzi bw'ekika. Kati buno buli sponsored buno obulimu emirandira buno osiiba ne wenenye endagaano kubanga abantu tubagamba siiba wenenye endagaano wegaane yatula amanya gaabo be wayendako nabo wegaane endagaano byemwayogera ebigambo byemwayogera mu kikolwa byegaane. Kati wano ne bwosiiba bino tebivaawo. Nkubulira omulala waliwo omusajja yakola embaga yagamba nti nkoze embaga bwe yagamba nti nkoze embaga naawe abantu kadi mu kyaki so ekyewuunyisa abantu ekkanisa yonna yeeyama baali bamwagala ekkanisa yonna ne yeeyama naye ku lunaku olw'okutuuka olunaku lwe olw'embaga tewali yamuwa kintu wadde ekyo nga ne pasita yennyini ne pasita yennyini teyamuwa siniya pasita teyamuwa. Omuvubuka n'aswala n'adduka ku lusozi n'agenda abuuza Mukama naye kiki. Mukama n'amulaganga omuyembe guva ku muti gw'omuyembe gugwa wansi bwe guti aba agenda ogubaka asanyuse bw'ati agubake ogusota ogunene guveyo ne gwasama bwe guti ne gugumira nga tannagubaka. Bwe yaddawo n'asaba Mukama n'amugamba genda omusota ogwo guli wansi w'ekipiira we mutuuza jjajjaawe edda we yatuuzanga pipa ng'okyali mu kyalo pipa ogimanyi. Omuvubuka n'agamba kali n'agula parafiini yasooka n'asiba n'agula parafiini n'alinnya emmotoka n'agenda mu kyalo teyababuuza bonna yabayitako buyisi n'agenda emanju n'adira ekipiira n'akiwamu amafuta n'akiwako amafuta n'asulamu akabiriiti n'alinnya emmotoka n'akomawo e Kampala. Bwe yakomawo e Kampala ku Sande yaddako Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Buli muntu yenna yamuletera kyeyeeyama. Yamuletera kyeyakola kye? Obweyamo. Kati ekyo sada oba odiringa nakyo todiringa wano. Toba ku makoola. Toba ku makoola bw'okuba wano. Bino byonna bireseeyo. Naye abamu ne wantu kyekinge onye ekitusibye kiri wano ewa inner actions onyooma olugambo obutasonyiwa obusungu wano oyinza okuba gwe totuuka nnyo eno naye ng'oliwa awali ekkomera wano nga kikinywezeza emirandira gy'ekizibu kyo. So omulabi waffe bw'otunulira kino ngenda kyogera bwogezi Yoswa 7 Yoswa yali musajja awangudde entalo. Waliwo ne yakubako bakawaka Kaganda
ne bano benyini abagebyono okujja okumwefulako mukwano gwe nga balabye kye yakola ne batyo omutambala ng'omutandika otya ne batyo omutambala kubanga Bible egamba emitima gyabwe gyabasaanuuka their heart melted kati ne bajja ne bamukolako endagaano kati Yoswa ono lunaku lumu yalumba akabuga akatunyo bakayita Ai akabuga ako ne bamukuba Yoswa n'agamba kikino nga tekipangawo Yoswa n'alangira okusiba kwa lunaku lumu mpaka akawungeesi Mukama n'amugamba mummu mulimu abomination ekyesitaza mummu Yoswa n'abuuza kiki ekyo ekitukubiza Mukama n'amugamba mummu mulimu ekyesitaza kati Yoswa singa yadda mu kusiba mu kulangirira Mukama tubasiba tubakola ki nga tabuuziza Ibage no kuzuula nga mulimu eyabba ku bintu eby'omuzizo n'abitereka mu bajasire kati kyamukubya era Yoswa n'ateeka waawo okusaba Mukama n'abalaga omuntu oyo Yoswa omuntu oyo n'amufumita efuma n'akola atya n'afa n'efane ebisajja beta baali bakabaite beemoola so Yoswa n'addayo n'akuba Ai n'akola atya n'agiwangula abamu mulina Ai zammwe ze mwagala okukuba naye ekikulemeseza okuba Ai waliwo ekyomuzizo mu ggwe nze Musumba Ssekitoleko Peter Mukama abanjagadde ensangibwa Lugala Prayer Power Church ku 075 mukaaga 12 9 mukaaga 98 0756 12 96 98 comment section hiyo wamma jikozesa in case ng'onacho otategedde enamba z'essimu zikubeko naye for now scrolling bobo kyanyumirwa eby'Expo oba okume story endala eddako bye bye Expo TV to the world.